mbalamusiza nnyo mwenna. Nkumi ekyama kino emyaka 30 nga bafamily yange bakuba mama wange ng'omwana omuto. Mama wange yali agudde ku ndiri mulwadde w'akawuka emyaka 3 nga bafamily yange bamukuba nga tuli baana bato nga bamufulumye mu kimba bawe yamuleka. Ningana okusoma nenfulumye bwiru nonyeze mama wange essanyu ne family ye n'abaana be. Mama wange wakitafu amaze emyaka 4 n'eri abalamu b'omujoga n'omukuba n'omutulugunya. I won't accept this. Nange nkuze nyina abaana mamumanyi mwali mutujoga luli. It's time now. Mama wange yali ali kuddagala nga ali wansi ne bamukanyuga ebwenu ng'omupiira nga nyina emyaka 10. Nkyabirina ku mutima nkyabalaba bamukola ekyo n'ensirika. Nzimbidde mama wange amaka g'omuwendo. Abaana be bali bulungi tukuze Katonda atuwadde ebintu. You are still doing the same. I'm tired. I am tired. Don't take me for granted. Mwena abazadde abali eyo omutasobola kujja natandika okutulugunya mama wange olaba. Mama wange ngale ku kitanda agudde wansi munaza mwoza ng'omwana w'omukulu. Bajja ne bamukanyuga ebweru ne tusula mu muti abazadde kya yamatuyamba. These are the same people tumaze okulera babiddamu. Mama wange, my mother was tortured. Naye abagasebo ne bannyabo nga sinakola kintu kirala. Buli amanyi family ya Mugenzi Livingstone Muwonge mutabanyi w'eri yeyiga. I will revenge and I will revenge badly. They want to kill my mother with pressure. Abamu bakyuka ne bagenda ebibiina ebyenjawulo. What did my mother do to you? Ekirabo kya taata wange kye yamuwa eky'omundu azaakawuka mumusasula mu miggo. And don't use this because I'm working in government and you think I will keep quiet. I'm tired. I can't see my mother crying, asking God take her. You not live with peace. I will tell you. Nja kuwolera. If my mother dies, nja kuwolera. Nja kuwolera nsirise banga. Nsirise. It's enough now.